yensonga yennyini ey'okusoma. King Sheebah mwasaze walabike nga addayo okusomera. Tuyisize mu kiri anaasoma omukyalo oyo. King Sheebah, I was so excitement. Waliwo omukyala bamuyita Kati Sirulu yavuddeyo n'agamba agenda kuzaayo Sheebah asomeyo omulimu gw'omu mutwe ayige enviiri agenda musasulira era tuli mu nteekateeka buli kimu akadde konna Sheebah ayingire addamu buto. Nabadde ngezaako nnoonyereza okusoma kwa Sheebah yakomawa biki. Ninamu ekirowoozo nti Sheebah yandifunye n'ekisinga ku kuyiga enviiri. Era akadde konna Mukama musaba Katonda atasobola okuconcentratinga. Nsaba Mukama Katonda ampa obulamu obulungi. Ka Sheebah kandizeeyo waakiri oba institute. Ate kyemmanyi bw'amala institute asobola n'okugenda ku university Sheebah. Bw'abanga alina alien skin wammazeemu amaanyi. Si ye gwe alien skin gwe nalabye. Oba yabadde muganda wo bulaaza wo. Oba watusuubira mu ggwanga tulina ba alien skin bameka. Simanyi. Nze mbadde manyi omu naye waaba yoyo gwe nalabye. Yakudisappointing. Si oli atatya danger. I was so disappointment. Airtel sebo. Tiki obuzibu bwavuddewa. Nedda kiyitiridde. Omanyi buli kintu wekiva mu bipimo byakyo ne kigenda ewala kifuuka kibi. Airtel kisusse. Airtel yavudde mu kuba enzibi kati bali batemu batemako n'emitwe. Ebyaddala. Simanyi oba obuzibu buliwa, oba obuzibu buli ku manager wa Airtel, oba obuzibu buli mu bakozi ba Airtel, oba buli mu baali abakozi ba Airtel ne bagobebwa ne basigala n'akisesi, oba buli mu gavumenti nga yabatuteera ne bagamba mu banyige. Sirina kyemmanyi naye nga kyonna kyekiri buno bubbi ate bususse. Bakutereezezza kuba omulanga bagukubye kuva jjo. Waliwo enkyukakyuka. Mbagubidde leero mbagende nina okulaba oyo manager. Nina okulaba oyo manager naye buli mukozi gwe nkubira mbagamba giving me the manager. Nze ndabe manager ebyange bigwa manager. Babogera mu luzungu mukunja oluzungulo. Njogera ddala oluzungu. Bajja kulutegeera baagala tebaagala. Bwe babeera nga oluzungu mwe bayitira okutubba. Luno oluzungu bagenda kulutegeera baagala tebaagala. Kubanga do you know the painful of okuteekako data wa 15 ne bakuwa 2.2 GB nga za nnaku 3 sente ne ziggwako nga n'eddakiika 3 tezinnawera ne weebuza nekyozikozesa living by the way mbadde mbulira abantu living alone of for the data excuse. Kino ekizibu ky'obubbi bwa Airtel okubba data tekiri kuba iPhone, tekiri kuba Android, wabula kiri wamu. Buli omu bamuyisaamu eggaali. Yes, kiri wamu, buli omu bamubba. Tekiriko nti no mbuwa Android agenda kuseka olw'okuba bali kubba bano kitegedde. So fenna buli omu akaaba. Buli omu akaaba. Yes, Hands Pro Live agemanya gange atukwanza nnyo ayina gyosiza okuba nga otulaba tutandikire mu speed yayiriri. Of course akatambi ako mwakalabe ne katambula all over abantu nga bameka abakalabe. Kwa nalabe nga complaint akatabusa ku TikTok ankali mu mitwalo 2 naye abantu bali positinze nnyo eringa mu mitwalo waliwo gye nalayo eri mitwalo nga 7. Kyokka nze ekikwewuunyisa sirina akawunti ku Twitter sibimanyi. Nalulikaize wa NBS yaŋŋamba waliwo nayogera oluzungu ku NBS naŋŋamba mbu ku Twitter otulendinga number 1. Kati nze sibimanyi nabimanyi oba otulendinga number 1 ku Twitter. Siberanga no like anti kyekiri kyenga ndi kisuse n'omukyere mulungi naye oli obusowaani buna n'olya bupirawo olw'okuba yiddi kusibulukuka osula ku toyi si ekyo kitegeeza guba gufuuse mubi olw'okuba gukozeseza mu bungi. Kati Airtel obubbi bwayo bususse w'osobola okugamba nti kino kisobokasobokako. Ate Airtel mwe temulinaamuko ku nsonyi. I am asking for the your manager. Temulinaamuko ku nsonyi kumanya nti waliwo abakozesa data omungi katubayize olanze gyengula enjaga. Mulonze ka package kange kaba kanjawulo kuba bamanyi customer of the day. Okitegedde ate nga ngula mu bungi. Era bakuteeramu ka package. Airtel terina mukwano gwayo. Bwegamba nti kebaweeyo ka offer ekabawa sawa 9 ogw'ekiro negamba tubawaddeyo giving you free data
1 GB for the usable from free from budde bwa kiro matumbi nogamba kati mumpadde offer mujimpadde sawa mwenda njogere nanji chatting nani tuba abantu babe basabasinga kati kwegamba simanyi oba government yaleka zino company ezive bweru Airtel tukwetaaga nnyo no naye kyetusaba muterezeemu bannange obubbi bususse mutubba nnyo owanaboigi akwetuliko tusiza okuba tutematema ensonga tebamu ssente Haji Ibrahim Nasulu ngono agamba gendayo akulombojeredwa mu mbeera ey'enjawulo asobola okuba nga atereeza eddogo business ziganye n'ebintu ebigwa mu koera asobola okuba nga bye namba weriawo ku screen osobola okuba nga mu kasikola kakatambula osobola okuba nga ogikoonako anolaba nga atereeza ddala mikisa agigulawo n'ebintu ebirala bingi byasobola okuba nga yakuyambako. Mukunja tugere ku nsonga ya Palaso ng'omusajja wa ghetto bano bonna bagamba bava mu ghetto okulwana kuno gwali omusajja omu ku basajja abalwanyi naye ng'essaawa eno mu entertainment mwe tuli anjala twogere through that bino ebyokulwana bino bikyasobola okolera nga embeera eno ewagirabe kikyoyinza okuba nga gwe ogyogerako nga gwe mulowoozayo Alien Skin wammazeemu amaanyi si ye gwe Alien Skin gwe nalabye oba yabadde muganda wo bulaza wo oba watubadde mu ggwanga tulina ba Alien Skin bameka simanyi nze mbadde manyi omu naye waaba yoyo gwe nalabye Alien Skin omusajja n'akwokya esooka bene ya bireputi amanyi onnabadde manyi katugasanga ejjinja ku Nayiro wangiseba kati tola nti Palaso alina amaanyi nze Palaso mwagala nnyo kyali wange eyo famire ya Kamiliyoni nze mbaagala bwagazi kuba Kamiliyoni mukulu waabwe nze ye menta wange omukulu simanyi nali nakikugambako wakingambaya oyo ye n'entalo nzimulwanira nga taliiwo mukubira ebikondo omuvuma n'enkukuba nga siwebuuziza ku Kamiliyoni kuba nze si mu meeting nga nako nti tutuddeawo naye Palaso nze tosobola kunkuba eyo mullo nze simanyi Mukama Katonda n'obulamu bwange buleka bugenda babumpi ku nsi ebyaddala ndabika ngenda fa mangu Mukama asaasira wangamba wali wabivaamu ebintu bya violence let me telling you ne wemba nava mu violence ate olaba akutte mundu yankanga nankuba oluyi n'enkyuka ng'agirina ne mugamba sitole kiboyi kiki onkubye luyi nawe luwuliremu ne mundu yo ng'ogikutte full stop ebyange biggwerawo ffe tetuloopa nze simanyi byakuloopa ebyaddala yesu obusungu oba bwabaddewo oba bwakoze butya mwenna mbaagala Alien nkwagala nnyo naye Alien wanswazizza nnyo watumazeemu akatiibwa Alien watumazeemu nnyo akatiibwa era Alien weeyambula ebitiibwa biwe champion gudo byonna ebitiibwa byalina takyalimu bwa Alien si oli atatya denja kati abiwe gudo essuubi lyange lyonna nga Bobi we yali yatugamba nti tubimukwase nze ebyange mbadde ebimu nabikwasa Alien naye nabikugjeeko byonna kati mbikwasiza champion gudo sajja n'akusimula eri n'akwongera bane yamukubye embeze gwe kipalaso kirina lefuti banange kirina lefuti teyabaddewo na gaali ye badde bagitadde eri banange kirina lefuti bamusomaaziza busomaaza ng'omyanawe gaali ye kirina lefuti ebyaddala kirina lefuti ebyaddala naye omusajja atatya ddenja yadde okuzaayo era Alien Skin dduka mangu mu studio okola oluyimba olupya You know me, ntia danger. 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 You know me, kuba kati mwana. Naye ate erudde wokisa mu bwongo. Alien Skin ateekwa okuba alina ekintu kye yazannye nga kya bwongo nnyo ng'abagezi bokka be bagenda okitegeera. Ekyobutazaayo asobola okuba nga alina move gye yazannye nga nekyagulanya agenda kweseka agamba ono boy alina obwongo okitegeera ey'obutazaayo sinnalaba nnyo gamba nti owangudde kuba natunudde kyalina njoki esooka nsobola ogigumira ne kuba oyinza obba wadde togisuubira nonjoki ey'okubiri kati nonkuba eyo lefuti gye bayita katwala mannyo nze omukunja buladi wange era awo Palaso concert yabadde agiwonze abagamba mbukade kabadi kwa nabo we bali mbaye stand kusawo buladi wange omanyi mu abantu bano mwamanyira nnyo ekyo ekigambo mbubuli ekibaawo eba sitanti tekubya muntu mannyo kwagala seseetuka eyo left gye walabye blood it is for the going of beyond sitanti
kyasuseewo ku sitanti wabaawo engeri gye kikolebwa biki bikyo kitegeera kino ekyali yeni okubuuka ku mmotoka y'akabangali ya poliisi poliisi neetamugoba kyensobola olaba nga poliisi omu yamuviiridde kyensobola olaba n'abuuka n'adduka naye bulaadi ne wekaba kabadi nga twateesezza nze ne waba pasita ne tuteesa nti kanjije mu kyaki onkubere futi amannyo gayiike n'onkuba eyenkananga palaso gye yakubye aliye anti nsitukirawo pasita nange n'engikuwa awo muvi n'enyuma mu kyaki endiga yezisalawo sitanti weekoma bulaadi yamukubye nnyo palaso yesu okunyiiga kubeerawo onyiiga nange nyiiga n'aliyeni anyiiga na buli omu anyiiga naye obusungu bwasuseemu papa ebyaddala obusungu bwasuseemu eyo lefuti yasuseemu ate for the making of the matters worse nti oli mukulembeze mu federation ekifaananyi palaso kye wasize federation yonna wagigunze ekigwo yonna kati eyo tekyali federation tekyali federation bagiyita fighting for the violence of for the fighting bakitegedde tekyali federation mwagyonoonye wandikikoze waakiri ate n'okuba nnyo olaba enkuba muyige gundi enkuba ya kamiliyoni ebintu bino famire y'amayanja kati muli misled ekyo kyennyini ekyo bajja kitegeera babuzaabuzibwa misleading by kamiliyoni mukulu waabwe omanyi abakyamya tugambe okay abantu bano balina otegeera ekintu kino ekitutawaanya ffe abayimbi abato omuntu gw'okoppa niwe mutaba mu buyimbi menta wakutawaanya nnyo olw'ensonga omusoma nnyo omukoppa nnyo akuyingira nnyo decision z'okola zigoberera nnyo mentawo byakola ekyova olaba nange natawaana nnyo nzize nkyukamu lwakuba banyigamu ku busigo naye nga ntawaanya kamiliyoni namukoppa nnyo n'osukka namukoppa nnyo ng'era wonjiikiriza nga kati lwaki muloopa tubimala ekitegeera kati kamiliyoni okufa kwa rediyo tusobola okussa ku kamiliyoni ye yayigiriza abaana bonna bolaba mu generation yeno empya abaliwo abakubi be abataseka bonna bakoppa kamiliyoni bonna balabira ku ye palasa akoppa kamiliyoni era naye ati Bobby yalwana naye n'atatuuka ku bano Bobby teyasangako wa boda ku kkubo n'amuswanyula kibooko kitegeera kamiliyoni akubba kibooko zo ate n'akulaga nti asigala ayimiridde ate n'ekirala nalabye abakolima don't stopping wasting time mbw'okolimira famire y'amayanja waliwo abantu katonda be yakolanga yabateeka mu kafo kaabwe nga bali blessed oba okolima oba olumemba bagamba nabo bajja kiraba bali kiraba don't be for the tewerimba bali abana bali blessed katola nti yamukubye abasinga nabale bakomente nga kikonsati kyo tetugenda kujja egenda kujjula ekolebwe olyoka otegere nti eyo famire katonda yabata waliwo abantu nga buli woyonoona obudde omuwalane don't for the making noise ndi kwogera luzungu ku interview gundi blaza nedda gundi olimbyemuuko lindamuuko ndi kwogera luzungu ku interview baganda bange lumungi ayita omuntu ku interview ajja ayogera oluzungu lwenjogera ategere nti ebintu bino tebiba byangu nebiba bizibu naye gwe yasoma olaba ojjukira ba Napoleoni nasoma nja andi abantu ze bandaba no njaga eno okunyonoona nze nasoma senior 6 nenjimala nengenda n'ekyambogo nafuna point 10 nafuna point 18 out of 20 nengende nasomera kyambogo nagenda kyambogo nenkola BBA gavumenti yali esobola okumpa naye sajjuza jabu form nakola senior 6 nga ndi munaku nnyo sayina yadde 10 mama yafa tata teyafaayo nga tata olaba nga mbulwa kyendya ku ssomero nga nakala emimwa kati mbulwa kyendya ate ndowooze ku jabu form twasomera buyikwe jabu form ng'ogijjuza oba bali basaba emitwalo gyali 5 bali basaba emitwalo 5 naye ng'ogifuna yali yafunika naye saagijjuza singa nagijjuza bali bagenda kumpa naye najja ekyambogo n'ekyambogo nze nali neewerera nali nga nkolerawo kireka ku katale nga ntunda mukene nenva mukene nenjija nensoma ekyambogo nensoma emyaka 2 katuition nga nze nkewerayo nensoma emyaka 2 nga nkola BBA bachelors in business administration nensaba dediya wenavaayo awo
nenywa enjaga nenyononeka kati njagala kuddayo soma kinnuma njagala kuddayo okusoma abantu batusekerera bagamba temutegeera olwokuba tewasoma njagala kuddayo naye nga kituufu abatasoma baba tebategeera okusoma si yekuleeta okutegeera ebangi abasomi ate kati gwe bola abeeyita abakungu ate be bawunvu kweyo ensonga yennyini ey'okusoma King Sheebah mwasaze walabike nga addayo okusomera tuyisize mukiri kiti anaasoma omukyalo oyo King Sheebah I was so excitement waliwo omukyala bamuyita Kati Sirulu yavuddeyo n'agamba agenda kuzaayo Sheebah asomeyo omulimu gw'omu mutwe ayige enviiri agenda musasulira era tuli mu nteekateeka buli kimu akadde konna Sheebah ayingire addamu buto nabadde ngezaako noonyereza okusoma kwa Sheebah yakomawa biki ninamu ekirowoozo nti Sheebah yandifunye n'ekisinga ku kuyiga enviiri era akadde konna Mukama musaba Katonda akyasobola okuconcentratinga nsaba Mukama Katonda ampa obulamu obulungi ka Sheebah kandizeeyo wakiri oba institute ate kyemmanyi bw'amala institute asobola n'okugenda ku university Sheebah bw'abanga alina aba senior 4 oba senior 6 asobola senior 6 tagirina senior 4 yagisoma tugezaako yasoma senior 4 eyo naye ebintu ne bijja biri awo nkyali kwogera ne famire ye ne banne we baali nkyanoonyereza buli kimu tulabe Mukama waba asaasidde kandizeeyo ne kasoma Sheebah oyo asobola okubeera ekyokulabirako nno ekinene asobola wakyaliwo abantu abafaanana Sheebah abali ku nkuba eyo abasula mu myala abasula mu bangi kati so asobola okwogera nabo Sheebah we tumupolisinga bulungi akyasobola bulungi okuddayo nazza mu bali esuubi kuba kati ate ye baba bamuwulira nnyo ekigambo kyonna kyayogera bakiwulira nnyo ono waffe olaba waffe yakola bwati osenga gwe afubutuse eri n'ojjambwe wefuula ababuulirira bano abeefuula abababuulirira ate nabo babbi okitegeera kati so Sheebah ekisooka aludde nnyo ku street amanyi waakwata banne ab'oku street kati nkirabanga Mukama yanditusaasidde webayo omuzira kisa munyambira akaana ako ka Sheebah kaddeyo kasome bali banyono omukyala agenda kubanga ye yakutte kyanviiri kyokka yagambye afune waayigira enviiri amusasulire mpaka waayiga ozikola ozisiba abeemu n'omulimu gw'omufudde edi naye nga anaasobola okubanga ebimu bibamu okuwandika kati nga mu institute Sheebah amanyi owandiika akyajjukira owandiika ndowooza nfuneyo time okoleyo interview ne King Sheebah Sheebah amanyi owandiika amanyi okusoma Oluganda n'Oluzungu waliwo ebigambo by'Oluzungu obukose ebimutawanyamu abamumanyi abamulaba nga ali ku live bo bategeera Sheebah just sitaani yali yafunza nnyo obulamu bwa Sheebah naye nga mwana Sheebah waddala abigira abisobola Omukunja Atasera nyala kuba nga tukwerekereza naye nga entertainment industry waliwo yadda agamba nti ebintu bino kati ngaeki kyabaddewo ekya Palaso nti birina vibrance gye bireetamu industry birina vibe gye bireetamu nti bwetubeerawo nga tuli nnyo ddala bikyakola bino ebintu by'okulwanalwana mu industry yonna azijeno nkunya nova erina okuba omuntu bikyasobako gye bigatta ku mnyimba kuba ku entertainment oyo yagambye nti bigattako vibrand Jacob naye aleeta olubalwe balukubemu nkola efuti eyo bigatteko bulungi okitegeera omuntu omu agamba bireetako vibrant ng'eri eŋŋumi tebagitujjiza ggwe naye bagwe gwe bagitujjiza nedda kakati ati naawe leeta olubalwo balukube intaneti etabuka otegeere nti tebiyongerako naye gwe buli woobeera eyo n'owagira bwagizi omanyi ebintu bino the violence abantu abamu ebanyumira and of which you should for the remember tuli mu nsi y'abantu ab'ekyawa Uganda. It is for the fooling of people who are not for the abekyawa abatakyeyagala abateeriiko okirabira ku social media engeri gyetambulamu omuntu ajja n'abuulira enjiri abantu tebaagala kumanya byababuulirira abantu tebakyayagala naye oli n'aleetawo violence munnanga abantu ne bawagira nnyo kati so abantu baffe beekyawa
kati violence oyo kyova olaba akola lwakuba nti ekyenjawulo ani gwe bagikubye bano abanyumirwa babaayo naye gwe bagikubye kati ye alien yamanyi we yasuze tolaba nti tatya denja yamanyi we yasuze tajja kujja mu kamera tajja kujja ku tv oba ku interview annyonnyole ensi nti blood amannyo gaseseetuse naye erire futi alien newabanga amannyo ge bagasibisa byuma gaseseetuse. Tumalirize ne kano comment ene badde egiraba nnyo abantu nga baganga King Sheebah ina siri bagamba tayina King Sheebah bamufunisa simaya biki King Sheebah ono ddala kituufu ayina obulwadde oba nedda kati abantu abo babuuza Sheebah oba alina sirimu oba talina bakubagana empawa gyali engeri ate abasinga basajja bajje bakubemu obukubi kimala be bajja obuulirawo abasigadde tekyetaaga kubannyonnyola nnyo bafune time ombazabazanaye ayinza okubaawa chansi wemba ngenze mu njago osobola omubaza kuba nze obudde tagaana otali mukazi kati guno mulembe mukazi kyakyasobola okugaana omusajja bagaana mukunja ngaani mukazi gye bali eyo omulembe gw'ogaana gwakoma ali ku kamera ali singola ano nali wana omulembe gw'ogaana abasajja noli producer naye ali singo kati gw'omuwala ogaana omusajja olinayo omusajja owuwo gwe wazaala luba lugezigezi kumanyira abantu edda ssebo bakwegaanisa wakugaananga ng'omusana gwaka linda buzibu oddeyo abantu abasinga okimanyi balisinga bali abalalu bali ku kkubo babeegaana misana naye buzibemu olyokolabe omusajja yawe ebitiibwa abo abasajja beefuula ab'ebitiibwa simanyi tuli ba gavumenti simanyi tuli bakungu simanyi tuli b'MOP bali obukazi obutunda amanda mu makindye muno ebyaddala guno mulembe gulaba edduka nze simanyi nakumanya agenda okutaasa guno omulembe anti eno Uganda ye capital city ya Guyana kati wo buli kimu mwekiri buli kikyamu mwekiri buli kikolobero mwekiri eno yo Uganda ne Katonda kyemmanyi atuula wali n'atulaba n'agamba naye baba bo bano nabaleeta nabatonda gwe nsi okuba ne bapulezidenti babiri naye ng'efaanana bweti ate nga buli omwaka abakimu batwongereyo ow'okusatu ababiri tebamala nabagamba abo babiri si be bafuga okabole balala bafuga gwe ensi ng'erina bapulezidenti babiri nga bweti weefaanana teberezaamu ebakuba n'omu singa twafa dda ne tuggwawo kati eno Uganda gireke blood wa teri yonse erina likodi eyo ng'efugibwa bapulezidenti babiri kakijja kitya naye Uganda ebalina naye ekulaga eringa etalina buli omu akwatako paati ye akwatako paati ye kwegamba naye bannange tufuneyo ow'okusatu oba ani ani awo gwe tuyinza owekya banaye ani gwe tuba tulondaawo pulezidenti ow'okusatu kubanga alien skin mbadde mulinamu essuubi ng'asobola otufugamu okulemberamu takyasobola yadde amanya nti tegakyawera oba atya nnyo denja takyasobola akalulu kange wakiri nka wa champion gudo